Akulira emirimu era nga ye muwandiisi w'enkalakkalya minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Twine akuutidde abawala abatanneetuuka obuteenoona nga beenyigira mu mize okuli okuggyamu embuto n'emirala ekintu ekiyinza okubaviirako okufiirwa obulamu bwabwe. Every time I get reports of people committing suicide, taking drugs, and I'm like, do we have fathers? Do we have brothers who can stand with our brothers and our sisters? You know, do we have people to stand against such things that have eroded our society? Atwine okwogera bino asinzidde ku mukolo gw'omuwandiisi w'ebitabo Zena Nakanwagi kwatongoleza akatabo k'okuzaala n'embeera z'abamaama. How much as gentlemen have you looked out for young people and nurtured them to take the place as gentlemen? Atwine ategeeza nga abakyala be basaanye okutwala ekyokulabirako kya gavumenti ya President Museveni okusoosowaza abakyala bongere okwekiririzaamu. Women, please, you are special, you are loved, you are precious, you are beautiful, you are brilliant. Abamu ku batontomi n'abawandiisi b'ebitabo abeetabye ku mukolo guno basabye gavumenti okwongera okubawagira nga bateeka mu nkola etteeka erikuuma ebiyiiye olwo nabo basobole okufuna mu mulimu gwabwe. Kyembadde njagala abantu okutegeera nti yadde ffe ba poets tetulina nnyo platform naye tusobola okugicreatinga for ourselves era nsuubira mulabye tubadde tulinako abantu nga 14 babadde bali mu 100 dance, and that is really a good thing. People from different walks of life, footballers, doctors, politicians. So to me that was a success. Dr. Diana, you're lucky that the people in this room probably have no idea what Phil was talking about, because we live free of stigma and free of the fears and horrors that Phil expressed in the song alone, and I'm sure people don't know it here. She told me it was a baby inside her, and I asked, then Mama, why do you have to hide it in your baby? Giovanni Kibirige yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.